Sa ku Megatron koli tugamba nti nobera ngu subscribinga, likinga, tobiringa, sharinga. Olutalo nno luli ku social media kiri nti Eyekolera yavuddeyo nabanga yeebuuza oba akola live ng'abuuza nti Juliana Kanyomoozi ataziika ye yaani, tebamulabangako mu kuziika kwonna, baserebu bafa naye talabikangako wadde n'amabugo ge okugasomba awantu wonna. So olutalo lubadde lw'amaanyi era ng'abantu beebuuza oluvannyuma lwa Kato Lubwama okufa, Mulongo Kato Lubwama omule mirembe, era nga abaserebu bonna abasinga babaddeyo wali ewuwe ate ne ku National Theatre babaddeyo buli omu nabanga akola performance era performance zabaddewo ez'enjawulo, okweyagala kwabadde ku stage awo. Manyi Kato Lubwama yafa alaamye n'agamba nti ye bagenda beera nti bamala wiiki namba nga bamukungubagira era okuziika gwena beera kwanca, era omubiri gw'omugenzi bagututte dda wali wagenda beera nti bamuziika. Abadde ebbanga lyonna abadde ali wali mu maka ge emutundwe. So we yavuddeyo n'abanga bamutwala ku National Theatre wabadde ebikujjuko ebyenjawulo ng'abantu bamusiibula olw'ebirungi byakoledde industry eno. Naye olunaku lubadde lwa leero omukulu Eyekolera n'abanga avaayo abuuza nti omukulu Juliana Kanyomoozi taliimu mu ggwanga, ye baamugaana okuziika. Omanyi nina ge nawulidde mbu omukulu ono mumbejja era abambejja tebaziika, kiringa nga amanyi abambejja balina engeri gye bakwataganamu ne kabaka, so kabaka taziika nti n'abambejja tebaziika, omanyi mumbejja w'ettoolo si muntu wa bulijjo. So olutalo lubadde lw'amaanyi ng'abantu bangi beebuuza ebibuuzo, omukulu ye ayogedde ekituufu, ayogedde kyamu. So omukulu n'avaayo ku mikutu egy'enjawulo n'agamba nti I sent 2 million shillings to the family. Gwe wawaddeyo ki? Kibuuzo ky'amaanyi. Many people bavayo ne babanga bapinpointinga bannaabwe olw'okwogera ebigambo ebyenjawulo obanga bo engeri gye balina emikutu egy'enjawulo ne babanga balumba bannaabwe. Koza Juliana ye muntu gwe mmanyi munna atatera kuvaayo kukola ki? Kunyega bantu, kwetaba mu ntalo maamattaazi. Era omulaba ebintu bye bya mpola mpola. N'omwana we tukyanoonya feesi ye ekyabuze, ebintu bye byakwekweka. Era not until omukulu we yamusosonkereza n'abanga avaayo n'ebigambo bino nga bwe mikusomedde mbu I sent, nasindise miliyoni 2 nazisindikidde family, gwe wawaddeyo ki? Omanyi abantu abamu baziika naye baziikira ndowooza mu kuwaayo ssente. Omanyi waliwo kye tuyita okuwaayo amabugo, amataaba nga bamaze okuziika na wano okubeererawo omugenzi. Abasinga babaddewo for example nga twebaza omukungubazi omukulu Medi Nsereko, Muhammad Nsereko, n'abantu abalala babaddewo nnyo pa kusaawa esembayo, omukulu Habe Mukibi Nkaaga, John Segawa, Mariam Dagire, Rebecca Jingo, n'abantu abalala babaddewo nnyo. N'abayimbi abalala ababaddewo ennyo abakoze omulimu ogw'amaanyi, nalabye ku Pastor Wilson Bugembe, n'endaba ku David Lutalo, Eddie Kenzo, n'abantu bonna babaddeyo, abapromota nalabyeko Awabitex, n'abayimbi abalala bangi, nabyeko na Quality Skindo amulesa wano wali ng'akuba abantu omuziki era yasobola okubeera nga awaayo $55,000 Palaso bangamba yawaayo 3 naye mbu zaali nnyamu, n'abantu abalala bawaddeyo ssente okubeera nti abayambako mu by'okuziika oba ne famire y'omugenzi. N'alabyeko ne Prime Minister Robert Nabbanja yabaddeyo, bantu bangi bakungubagidde Kato Lubwama. Naye kino ndowooza ekyokupinpointinga abantu nti taziika takola ki, waliwo ensonga oba waliwo story still gye nataddeyo ejjo wano yabadde yatamala emirundi nga bamubuuza nti toziike Kato Lubwama, era gondi ye reply yabadde nti sigenda kuziika Kato Lubwama, yali aziiseeko ewaffe we nali omulwadde yannambula. So buli omu aba n'ensonga ze, kuba otunuulira ensonga yatamala emirundi mutuufu mu ngeri, kuba ye yeebuuza Kato Lubwama yes yafudde mbu naye yali aziiseeko ewaffe, naye ate nga neebuuza abadde kyaliwe, kubeera nina ne video lwakuba sinagiteekayo wano nga bali ne Kato banyumiza ddala emboozi. Naye simanyi lwaki yakoze statement eyo, naye omuntu tomunenya kola statement abantu baba n'obusungu ku mitima. Cause nsubira ekyamuleetedde okwogera bw'ati, yali mulwadde era yali ng'awezzana. I remember nagendangayo era ne muwala we yali bamutwala, tamale yali mulwadde nnyo, yali adduse ne mu nnyumba nga obulwadde oba bwali bulinnye ku bwongo. Tugendayo awo abantu bangi bamulambula, yateekawo ekitabo agize
azze nga bamuwandiika mbu Megatron ozze nga bakuwandiika era tunula baani abajja ne bandaba mbu Megatron ndi naye baani abanzikirako muwala wange ng'afudde Kato Lubwama teyajja nange sijja muziika. Yabadde munyiivu nnyo naye waliwo ne statement endala neyaleese obuzibu. Simanyi lwaki abantu still mugira nnyo abantu ebyamabugo. Frank Shumba still story nagiteekayo wano, yatabukira principal, yatabukira Rasta Pio Bobi Wine ng'agamba mbu ye tayagala kuwaayo mabugo era n'agamba nti buli muyimbi alina okuwaayo akakadde kalamba. Ono akayisiza Juliana Kanyomoozi kakadde kalamba era yakolera ddala olutalo mbu babeerawo nnyo ne bakwata akazindalo ne boogera bingi naye nga tebawaayo. So nensooka ne neebuuza nti sente z'amabugo baali bazigeresedde bakuyita kugereka waki bazigereka baali bazigerese kumpi olina kuwaayo bweziti nsonga nti omuntu olina okuwaayo owaayo ekintu ky'osobola. So agenda ofune looni mu banka oba ofune looni mu bugundi buno obuwola busako mbwowaayo mabugo n'obeerawo bubeezi kozi many people babaddeyo wali naye nga amabugo era tebagawaddeyo naye babaddewo mu mbeera yonna oshegeera atasobodde kuziika asobola okuwaayo amabugo oba amataaba. Naye simanyi lwaki guno omuze guzze n'osimba munno nnyala tawaddeyo mabugo goba waddeyo waayo lulu. Okyala kiŋŋamba ate tumanyi nkolaganayo na muntu nkolagana ya muntu ono na muntu oli afudde. Kuba back then tubadde tumanyi Kato Lubwama ne Bobi Wine kawanangu era nga tewali kibagatta nnyo era ng'olaba Kato Lubwama agira nnyo abaana ba Nuupu bano kati for example waliwo audio eyafulumye gundi gye yazannyaawo ng'era munyiivu nnyo ku baana ba Nuupu mbu waliwo abaamubikaawo yakabye n'amaziga bambi. So abantu mulekerawo okuvaayo okusimba bannammwe ennyala bw'awaddeyo ki kati. So Juliana oyo amaze n'ava mbu yawaddeyo miliyoni 2 akakimususseeko. Amanyi ga intaneti gano kitandika ng'ekyokusaaga ne kirinnya kakananga abantu sebo bakufudde omubi. So okuvaayo okwewolereza omanyi ye muntu gwe tutamanyi nnyo nti abeera mu bigambo gamba era tatera beera mu ntalo, ye muntu ow'emirembe afulumya ennyimba ze oba tafulumizza era ebintu ayagala nnyo keeping privacy. So bw'atyo n'avaayo n'abanga agira atangaaza naye nange mbuuza abadde bamubuuza muwawaddeyo mmeka. Omanyi tudda kuno ne tubanga tukuba jjijjiribwa tuwubase mu kiti ne tumuwubira ku bannaffe. Just know that ekigambo ekyo ky'ogamba munno kiruma. Ogamba munno ekigambo n'abeera depressed nanga naye bannange kiki oba n'oyogera ekigambo ne kivuviirako abantu okumukyawa nti Juliana taziika takola ki. No, ebintu ebyo ndowooza twandirese abantu ne balivinga mirembe gyabwe. Omanyi okwogera ku bantu omuntu atakuliko kiba kibi because Juliana tomanyi ki kati senga tavuddeyo tulaga kino wabadde wagala aveeyo aclarifying koze abantu bangi bawaddeyo tebaagala boogirako kuba nze nina kyali wange ayina ebintu byampa naye Megatron tonjogerako nze kasita nkuwadde mutima mulungi. Yes, lwano olutalo olubadde ku social media era nga Juliana Kanyomoozi nga bwe gambye avuddeyo n'abanga clarifying nti yes taziise naye alayika waliwo era obulombolombo obugana okuzeka nga bagambye ku Megatron wano nti ali mu lulyo lw'abaka bw'ettoolo. So it's hard for her okugenda okubeera nti yeetaba mu kuziika nga kabaka waffe wano bw'ataziika. Kabaka tagenda mu bintu ebyo newaba afiiriddwani tagenda. So yawaddeyo miliyoni 2 abayimbi bangi bawaddeyo ku sente nga bagambye babebe kuulu bakamiliyoni babobi wayini abasimba bannammwe ennyala okuwaayo sente musooke mutulage ezammwe gwewaddeyo mmeka muleke okumalako abantu emirembe. Ku Megatron kooli mbaga nti nobeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga ate gamba nti no agikabuguza omusomi w'edduwa beera nga omukubirako ku 0756542647 oba 0772739961 gwe ali ewala akola ku ndwadde ezitategeerekeka ensonga z'amaka ebyenfuna asangibwa wali ku Jinja Road Kitiguma. Genda ngobeere nga omukubirako oba gendayo abeere nga akuyamba oyina ebisiraani oyina ebizibu ebyenjawulo gwe mukubireko obukubizi era namba WhatsApp mu abali ebweru w'eggwanga oyitako 0772739961 n'abanga akuyamba. Ate ayagala okubeera nti olanga naffe enamba eri 0707771503 0707771503
03 leeta business yo tubenga tujikuba abantu maaso gwe tukubireko tubirenga tutambulira ddala bulungi mbebaza okubera nti mutambula naffe abali ebweru w'eggwanga abali awo mu Abu Dhabi abali e Canada abali USA abali UK bali kubera nga mutambula naffe n'abali Uganda wano tubebaza okubera nti mubira ku mukutu gwa Megatron Media each and every time noga anja beranga ku Megatron Media fetoyo kubera nti tukwa mawulire nga engombo yaffe bwegamba nti nno Megatron Media we break news fa mawulire gonna gabagaguddewo tuba tugakuwa nobanga weesima mu ngeri yenjawulo. Mozada Megatron is my name. Amule manji kwegali wano tuina story ya Alien Skin waliwo abaga nti Alien Skin Center ina nyingi story ya Mama Palaso nga tabukira Alien Skin story ya Eddie Kenzo nga Alien Skin amutabukira ne story ndizi endala nyingi nnyo bera ku mukutu gwa Megatron Media tovaako tukomawo n'ebirala bingi Megatron